kati gende wa maami ndejje wama this is home mujjanga ne musula naye kiwakoze kituufu kuba n'olire yakusuzaako teyansuza nze namuzzayo ng'atamidde sayagala muleka kuswalira ku bbaala nali muyamba yagenda asesema that Uber guy can testify ne mutuse waka I announced her n'enfumba y'amazzi agabuguma ne mutereeza ne mulongoosa na for real yali vulnerable what very very by the way bwali buli kumpi kucha I actually didn't even sleep kuba bwali buli kumpi kucha so nenonya nembasabe nensaba oba waliwo muwala akisi mujukiro baya nina daisy era nembasabe namba yo wa boda baba inayo wa boda nengula yawe nyama tusendezo nembafumbira yo boiro wa supu wao nibawuta boiro ye nibavulubana boiro kusendezo era nembasibula nali nkola ebiseera ku radio nali nkola saa 8:10 nola ngenze kuba nembagamba ngenze ebwotuuka njagala ndi mu byessaawa zino naye nga bantu manganzi oba kubanga saaba sabulanga omanyi nze bampako story embi eya Nandolavu njikole neŋŋaana nembagamba I don't deal with facts eyabwe omanyi oyo mwala yankola sidiringira kwezo stories ezityo okimanyi nti yankola bwati okimanyi nti nze bonna nali nkolagana nabo that time nene yetondedde gundi Nando ye yamanyi bebamanyi nze tebinkwata nako Nando yagamba kati ayinza n'okuba by the way kambabuulire by the way Nando talina buzibu kwoyo omuwala nze so I'm not very close with like very very close with Nando era namulabanga gamba namulabanga beegasse tewali yeegattana muntu yenna we even take like time minus talking tu akatwesanga ku shows bwe twesanze oba you know those events nemwesanga nemwebuuza okay tuli ku The Truth Media go subscribe follow it's a Thursday lunaku lwakuna ndine Black Sugar tuli wantu genda kunyumya gwe nakulabye n'akabwa bakayitaani embwa bagiyitaani macha olimba wala giyite tulaba obejja anyway macha yeraze naye macha lwaki wagituma macha agamanya gambwa no you can name a dog any name you want bwagifuna ddi ugifunye obaze banga kinayo nze banga maze wakati emyezi ebiri mbwa nogituma macha ngajitanga baby nyo nogamba ngeri nyiri nolabanga lwaki wova ku kyo gituma macha bwambula mwabana ana kwava nagamba nti kati olaba nze nagenda just tokikuliriza olaba gundi najito kale gwe mama we yava ku kyo kutuma dayas ahada musenga wanga ino omwana we balamutenga njagala nnyo erinnya bwe lyava kati nze namutuma butumu kuba gundi Jacob omutuuza alina gye yatuuma Nawizo ayina anagituuma Eddie era ayina ensonga lwaki yazituuma oyo nze nagituma butumu macha tumanyirwa olumu wallahi tumanyirwa olumu anyway tuli ku The Truth Media go subscribe follow it's a Thursday ngenda kubagamba nti no oli Canada naye nga weetaaga okulya ku bintu ebiri e Uganda ebiri fresh bamuyita smart access yekayeka yatuusa ebintu e Canada okubanga osobola okulya ku mmere y'ewaka matooke muwogo lumonde ntula pani amutwala kawo bijanjalo nsujju bikajjo bino byonna bitwala okitegeera natunagira namba y'essimu kweri okwo obusobola okumufuna ate gwe abeera ekyanja obeera mu Uganda obeera bweru naye ng'ogamba njagala kubeera mu kifo nga kyeyagaza mpumule bulungi security weeri ka wifi weekali it's a conducive place genda ekyanja ku Shiro Homes Airbnbs and apartments bakugamba nti buli kimu bajja kukikuwa mu butuufu bwakyo kisinga obukulu byonna security gulugulu ka wifi weekali ate obuyonjo kye bakulembeza so nabaye simu kweyo okuli okwo ojja kuba osobola okubafuna bulungi nnyo oli otya ndi bulungi oli bulungi alhamdulillah wagenze wakaroka sita ajja kubuuza vira sitogenze namulabye yakikubye yena ngina mulabe she had a very energetic performance as usual by the way as usual so yajetegekedde bulungi tusobola kwewuunya singa ajja ku stage just nagamba
kale like naimba nga ayimiridde ba maybe nga Juliana now we shall be like like what is wrong musoka mubuuza oba wabadde ki like twinzolowooza oba maybe a performance maybe a fidido like nezo energetic ne walija nakuwa 180 we shall not be surprised like we know when we expect like weba kugamba kalo kasita agenda bera we know what we expect olaba yali akazaala ne bamuleeta Nigeria waliyo waliwo bayimbi nga tumanyi bye tusuubira yakola bya ningamba kalo naweza mwezi ng'ovudde muleeta munne waliwo abayimbi nga bo we bamukugamba actually there can be a reason as to why you're going to that place nga maybe bulijja togenda ku the villa nenge ekikututeeko it's because of Karo Kasita be bayimbi abasobola okuleetera ekintu nti kangende kanfulume kankuba obuvazi bwange ngende anyway nabadde nkimanyi nti ensaawa sinja basi z'okusena embivaako kale ozuukuse naye tozuukuse nnyo bwe nani yalakubuuza bayida we nga tetunagenda wala nga njagala kukubuuza sultaani yaani nabalabye buli omu atabukira sultaani gw'omu ku bantu sultaani ya nze badde simumanyi is just some maggot like human being on the app and he's too brown, he's almost reddish. I'm red Indian. Red Indian munna imwatu nubabira baddugavu. Yeah. Kati like yayengerera simweru. I swear yayengerera. I want to show kamukola again. I was like everyone is attacking Sultani afuze Sultani. Again. He has disorganized teeth. Hey. He has crooked legs. The career own. Actually, kanuke batema namu. Wacha tambula bwati. Why is he walking like that? Bamuogole. No, but what tambula yo ba yali yekoze. Ega magulu ge. Kati agendo kwasamira si aina amanya manji mukamwa. No, I'm asking kwaze bade simu. Teyekoza munnaye bwatyo. Hey. Aberawa. Zimanyi. Omulaba yayengerera, he's not brown. His eyes ezo gamba ali mu filter. Omanya ne filter yaula amaso ku gonde like nega sembeze negati. Kankolage filter wanene. Bannaye nze nayagadde okumanya Sultani yani. Kati omulabye? Mulabye. Nambuuza buli omuntu aba Sultani. Ate nga bamuvuma abakazi bokka. Because he's very disrespectful ate no yalowooza ayogera sense. Hey. Kale. Filter yeno nenjifunira. Wabera muno filter wabera n'amaso nga galinga aga Sultani. Banaye nga nze tenkwata oba tekwata amaso manene. Ekubudde. Ekubudde. Ekubudde gireke. Era nkwano kubanga. Ekubudde gireke. Neda nakenda byoneno kyako. Good. Kati Sultani ababwa. Obanga kaliye. Tekwata mugalo bindi. Bongezaayo. Kati ogeza no yeruka. Waba ofuse Sultani. Bannaye si andesi na hizi nali nyala just kubuza Sultani yani. Yo, no, he feels like he's supposed to talk about every woman like bovayo nadala abakazi abavayo ne boogera nti bo bekiririzamu. Kati for instance nze by the way, the time je yanjogererako ye nali sisobola muddamu kwa abantu balirowoozeza nti maybe it's because of my relationship issues I had by that time. Nga lwaki tebakukyawe nsa kwagala mukazi simanga aina tattoo sisobola you know those things sa kwagala mukazi wanga afaanana bwati wanga afaanana kati n'omubuuza ani abadde amukuwadde tewali kuba oyo omukazi sasa akwagala musajja ayengeredde. You are maggot like human. And you think like simanyi nti oba Sultani naye bamuzaalanga ffe kuba tunulanga eyava mu stage za love people adults like for real bwe kasanze mukulaze oshegere nayimirira n'agamba abantu busimanga nze simanga sisobola kuwa mukazi ssente za transport n'ogamba gwe kennyini you've not eaten for the past 3 years oyagala kuwa muntu sente netwejjuke ya sente wezifaanana nze simanyi asabiriza abeera n'abantu awo baasabiriza ate anti kati yatasobola kulya watali kusabiriza ate you know there is waliwo initiative bagundi gye baleeta
ba Otis, Roger Otis. Roger Otis asobola okwogera ku bakyala n'abasajja but respectfully. Ne waba tabalansinze, ne waba defendinze musajja. Because he comes n'abadde but waliwo nono guy bamuyita white collar. Respectfully. Kati waliwo yo Sultani, waliwo nono alina ebirevu ebinywa obwogi. He thinks he has made it in life because he was in Lydia Jasmine's video shoot. Simumanyi linnya ono yali mu video Lydia Aminala. Era nze bwe nali ne Lydia ku radio, if you remember very well, obuntu babuteeka nayo yagamba simanyi lwaki abantu balowooza nti nfumbidde namugamba abasinga balowooza. But me knowing you, I just knew nali sagala by the kubeera disrespectful. Bannange nkugambye yali mu video ya Lydia Jasmine. Alina video meke za Aminala. Kyo kikyo. Ongwani ani aina video mekeza Aminala. Nasitidde kumwogera naye simumanyi linnya byampaka kamukebere. Nakula ne Godfather naye omuyisaamu eggaali gwani gw'otayisemu ggaali. Once you be disrespectful to women, naddala nga ndaba nze nali njogeddeko ku bintu abakazi ebikyamu bye bakola mu bufumbo. Gyebiri, no doubt. But don't come and say mbu omukazi okola enjala chibi oba omukazi because oyo omukazi tali naawe nebbawe gwali naye yabyagala ngache kibimwagala gwe oba toyagala ddira manya oba toyagala bumpi omusajja waabwagala oshagera kati tosobola kukurizisa Sultani nti eri abakazi abakula obulungi head to toe nga you already aina oxybolegs. Chechi. Giga magulu ge. Brackets. Open brackets, close brackets. Nonya musajja wa bulevu bw'ogambye nno. Nemanga balwawo omulaga. Jaba bakazi. Mwali. Katade Godfather yakola ki? Nze namwogerako tetena nga naye bwayogera ku bakyala ngati lwaki olowooza omuntu alina okuba nga nze omuntu gwendi personal about by the way is this stupid Sultan man oyo ye buya personal because yayingira nze tegambako nti abakyala yakuyingira direct nze kyovola bana buli omu yavuddeyo ng'ayingira ye kubanga bonna yayingira bo yagenda akwata omu ku omu. Yes alina video kumpi ku buli mukyala yoyo yani ono nga simumanyi nange simumanyi linnya naye kwali ku internet ati balina ka group k'abasajja mbo balowooza mbuno babulirira kati balina n'omulala gwe nnalabye atunulanga zo saba obuyambi. There are 3 wosachinga Sultani agirako banendoza zino mperekezeeze kati ate okumanya nga abaana bagala limelight. We can never date me. I can never date a vixen man. A vixen. Inze ndetege vixen. Nedda nti bewa standards sobola kwagala mukazi bwati sawa nange sobola kwagala vixen. But they are right if they are giving themselves standards. Anti nange ndiko ina byotayagala. No. Don't point at me. Jangu yogera bintu. Don't point at me. Because at the end of the day you're all none of my tests mwena. Guys, why didn't you promote this song? 5 years? Olimba lukomye. Which guys? Duno mwego eno gondi siya Gael. 5 years nze nali naye. No ngamba lukomyewo. Lukomye which is okay but good music always comes back kati osobola boza kali farashi ya promote mu. Nonyezi anemyo tegera face njira ina anemyo tegera. Abera ne bantu babera basatu wonoonyo oyo ngemperekeze zijira ko babana. Bambadde matching outfit obono omukyala wono. Ye kabona life coach. No. Kati ono kati bano ababiri bambi balabika bali so hungry for the limelight. Kati batandise okujja ne bagamba kale Sultan oyo si yamuvuma oyo nze yamuvuma kati batandise no twesookaye munabo twabazize mwe twabazize bakambi katumalirize kyerupe besooka abayomba ojja n'oyomba nga bagamba kale oyo nze yamuvuma wallahi kati nze oyo black sugar ne bakuteekako ne ku page ye mbu obirabe mbokomewo mbu waliwo entalo nga tuzizira si bya bonna bajje balwane kati balabye bambi ona trending nti buli omu yamwogeddeko kanabo ne bajja ne beefiitika mu lutalo oyo bambisize olise yamumaze na muvu najja naga kale Sultani kati waliwo yaze naga ono
onalinga zesaba obuyambi atoyo yani niba nze ndo za internet sikyagibeerako kale tono simu anti goleka gwe nayo internet olabika nawe gundio tetereta bya kisiru kati nze mu video nange babumpereza ku WhatsApp me they've never appeared on my for you bogera bya kisiru tebirete yange wabogera tereta bya kisiru tebireta kati ate abamu babategeredde kuba nonti oba Benita amukole akoze ka video n'amuteeka sugar akoze video anti buli mchana yavuddeyo Benita nayo namuvuma Gana gwatavuma aleti eggali yamukwata simanyanga Bad Black simanyanga Nalongole Wisi simanyanga Shira Price kwa abavuma buli mukazi sire rumaja kera ku machanga bawete avume nyina akwate mama wavu ochiwulira these people have deliberately katibaje ne bagamba omusiro jana agamba nsa kwagala single mother ono zonta alina abaana gwe yazala mu single mother ochiwulira ate ali wanaleekana oshagera like otegera rate disrespectful nenkuzanyirayo ka video kamugwe wekawe ko sobolo nyiga chokazana weka ngenga zadde abana abobuwala baba muzirire si aina amanya galimu amabanga mutuyamba abana tugabasiiganga have you seen his teeth you see his teeth anti nedda kyekibagamba temwe amanya ge galina ventilation anti kyekibagamba temwesindika mujja kwenyiga gali mu bagitani lockdown social distancing the ventilation alina jikoma gira mukuzala bagita gundi child spacing ati afuna teeth spacing Wendy I got you ate kirungi tolina budde tebijana ku for you wallahi mbadde sibimanyi ate kirungi olabinga abantu bayomba nenkula wadala waliwo anti bangi ochegera gwe buli gola yali kwatako page ejjuddeko obufaananyi bw'aba ejjuddeko obufaananyi bw'abantu n'abate kati ate kino kyo oba yayogeddeko kitu ono lwaki yajjemwenga ndeka nze njagala kukola lutalo kuta mubalaba kati bano bambi babadde kino kyebaganduza balabe obufaananyi bwabwe babutaddeko nabo ne bagamba banaye finally naffe batukozemu naffe amagulu amabi kati yakola ensobi yagala okujja okwewolereza ate n'atulaga waasula ate nalabye omukazi ng'amugamba gw'osula mu fumbiro lyange mutte kati okiraba like he attaches yakubaseewonawo he attaches kate waliwo obukadde nkugambye mukali ka time kikanze nasirika nenkola ki omanyi wetubakulema kuno ku internet ntino twerabira just kabakadde nagwe nagambye gwe linda ofiirwa ojja kutegeera nti internet eyerabira kabakadde anyway tuve ku sultani mbadde simumanyi just nemanyi njagala omuŋambe sokutuuse mu kivulu kyali gya Jasmine kyanganya sebutembe ekivulu ayina anti ompita tugo wetaaga okuyite walidiya mbadde anti mpulidde ogamba tusooke tuyiseemu mbadde manyi nti nkuyise yoleera gamba mpita otya ku kivulu kyange naye alina bendi mu kuyita tubayite bannaye mujje mutuwagire nga nnya September fenna paka Lugogo cricket oval abantu abaleta differences bannaye mulekerawo nalabye bambi abaana batandise oleta video bambi nga naliwo twali luwere kati obuzibu bwetulinaye oyo wewadde nzisekabira nze kenyini naliwo kati obuzibu bwetulinaye abayimbi abasinga basobola okwogera bannayiridde tamanyi kwogera bannaye tamanyi sirabangayo nze kale singa ebintu abantu byagamba musimanyangayo lookalike singa wanfaananamu wakiri mumwa wakiri ne batakunyigiriza nnyo tulina ekintu kimu tulina kati the times that tulimu we are in a hard times naye no munaidaya sino okimanyi tisaali bwe nti before okubeera otya like okwasama like okwogera like no buli kimungo like nga wali toyasama nnyo nga kati bw'oyasama okwasama ko nali njasa kwa nabanga banezimeka ne ku ssomero naye ngamba okubeera defensive maybe oba okwewolereza kale nalinga vulnerable naye ensi esobola okukwatako nekwasako omukono gw'ekyuma n'ozuka n'omanya nti ensi tesaaga kati kasooke nga mu kintu kino ekyali bya Jasmine nze ne woba oli mukwano gwange oba olina wakoze ensobi omanyi nkugamba nedda
So the mistake was yabaddemu yokka. The press conference would have gone on, but tayogeddeko anywhere. Negwe nina emikwano emibi. Omukwano gw'enzo okutta. Kati ampadde ne location. Tolanga abantu bagala banyigire Samora. Musiro. Kakati. Abantu bagala Samora oba tonjagala ngambala omuntu sikwagala. Waliwo statement yayogedde ngaawo ne watani yogedde already buli kimu kyadde kiyise. Okugamba nti munda bankomu kwekalakasa mu bintu ebiki ebitagatta. It's like era nze on behalf of Lydia Bambi. Anyway, tuli mu times. Anyway, tutuuka singa gwe mubeeranga waliwo bannakazadde beggwanga bali obigumu omusajja n'ojja n'obaako simanyi gy'okola buli majja kwebuuza n'owandisirise kyandiyise bakyawo kye ŋŋamba tumuleke Bambi. Nze kye ndowooza kiriwo ekitiye omanyi nange byankwatako ebya Aida ndi Sodali ku stage ya Sheraton. Yes. Nzijukira. Like you can get overwhelmed. One, first of all, this time round abayimbi Bambi batanize up for the press conference. By the way, abayimbi mwe bali kwagira naba tweyanziza nnyo tweyanzeege. I was intending to come nange even the night before. Even the night before nakubira Kabendera ne mugamba chance abula kibi nnyo okuplanningira day before it reaches. Tomanya kigenda kujja. Era na failing, but of course she knows, like we all know tuli fenna okitegeera naye ngenda kugamba ebigambo bino Dias. Dias tosakeera ku macha. No tayagala bantu bomanyi. Okitegeera. Kizibu nnyo. Let me tell you, kizibu nnyo Lidi okubanga. Sagala musalirawo side jaliko. Ne kizibu nnyo okubanga. Ayinzo kizibu nnyo possibility eyo obutaba kusaidia abantu ntini nnyo ate enza n'obutabaawo because of the relationship she has with this chinga kugambira ku machaga manti no Spice tali mu bantu. I know. Kiba kizibu. So ebyayitiddemu maybe because she was happy and always tutumanya ngeri yapanga bigamu nze nalanga na how do they call na vibingako nengamba ndete kamiri ndete kamiri leta ndete bebe kulu leta ndete Bobby endulu neranya nenziramu ndete kati nganze kinyumide kwanga abantu banzizeemu nenchiddamu emirundi nga stage gyendi konchamu mudakika bbiri kabangalizali zizema bigabangambira calm down. Kati nno nenyiga omanyi kinyiza nzolo sinalaba na kyenkoze mbagamba bana I have already brought my crowd olungana abantu atanze nokusembera ku stage tanze no bawe emikono bagikola ki bagikwatamu kati bakuwulira namanya kyokoze sinnakimanya bagamba pulo bwebagamba pulo wotegeera na era nali kigali teganabeera kudda kati olwo nyombesa stage manager mubuuza kiki kuva ibuje ntaddewo wayogera ba BBC wayogera bebe Kamiri thank you karakeye nolemezaamu anti abantu balekaana nnyo Dias oshageera kati kumbe ba VIP bonna ndi ku side nkyamu oshageera ne banzize ebbali yali eyo 31st njijukira bulungi ne yali ya mwaka gwa 2023 ate tewali abatuddawo yasasudde bonna babeera bayinvite bwetofaayo nenvaayo omanya yampolereza bamwita omulangira Ndawusi ne mwami Adamu Kungu ng'olwo nannyini kivu lwakoze etya teyaliiwo yali eri side munda yali eri waggulu naye nga babuuza ani oyo akikoze ekyo basooka ne banzijayo ne bambuza simanyanga olimbega ne mbagamba naye tinze nkoze eki nze ndi mu vibe bagenda okinnyonnyola kati olaba omulangira Ndawusi yabagamba kati kambalage nti oyo omwana nekyakoze takimanyi era ali too innocent mumuyite waneeno mumugambe nti akoze ensobi ne mbagamba ate nze nkoze eki okuteekawo vibe nno nga ndi munyiivu nnyo ne mbagamba temanyi kyekitegeeza buli alowooza nti kyangu nnyo alinye ku stage abikole
nga ndi mukambwe Dias bokambwalira ngo bamanyi bo sibimanyiko sibiriko olinde babale ku bamuluyo ate ojjukira UBL ye sponsor Uganda wala yalumye dda nzinga siri waawo ntabuse nnyo nembagamba kikyenkoze kino obadde abatwali nyakusa gitebasobodde baleta waneeno nze mbalese kati omunzijayo batanga ndeese omuliro gwange omanyi kyenzimba. I'm trying to communicate to the audience. I've bridged the gap between the stage. Ne bangamba waliwo bannabe abufuzi bayitirivu olabye kale decorate nze wanene nte binkwatako ebyo kati amagezi ne gajja obadde ndeka nabbo wegakomawo bamaze okugamba naye nga nyombedde dakika ngaaga ne mbagamba bannaye sitegedde sategedde nti because for us at radio we play his music nze I'm an entertainment journalist era shejje nkola ya music ne olugambo lw'abaserebu era bulijjo stories nkola kale tewali yangana kuddamu kola stories nina lisobola kudda nga buli story wetuuka mala kugenda wa pidi ne mugamba bannaye tugikole njikole ne mugamba giyitemu kikyemba so like kati nga ndimu ndeka tonzijukiza banaye Dias nkubuli kati Didi akyaliko essaawa zino ekyo ekintu yakyogedde nga tamanyi nakumanya nti kigenda bakosa era ng'agamba ye yabadde distancing from ebyokwekalakasa nga takitwala nti nno ebyokwekalakasa nti oba byakisiro ng'agezaako balaga nti ye there are some of us who are not political like at all okimanyi nti gye tuli nga tuli bangi ng'ebyobufuzi ffe okitegeera kyeŋŋamba wali okoze enkola ya 10 banange tomanyi Dias olunaku nze sirwerabiranga I remember every part vividly sana kwogera birala byatuukawo awo maka akaseera naye kyemmanyi I was transported back home ebyaddala nakomawo okukola wadde bamaze okutegeera buli nakomawo okukola bebawa ne command noddayo nze simanyi naye gwe kyobumanyi nakomawo okukola era nakolamu akaguddako ne ku radio tewadde enkeera nko radio nasigala nkola gamba like stage choral stage nalima kyokka nno yenze yali official MC mugenda ku beach ebirala byonna bikola naye ngamba that night ended the year that night event nze ku lwange yakomaawo era nakeerewako omwaka gwansanga waka tewaguyingira bwekamukubuuza 10 yabadde kooki akasajja nga kabadde polite nnyo gyali kino muntu wange simanyi the first mistake she did kukwata akikoze afulumye mwogere okutte ku luggi lw'emabega kati ngenda kugamba ekigambo kimushuga tolaba nti olumu mubeera muntu nogaa nti noekyo tojja bingamba okulanga oluggi lwamutuka lw'omuntu olw'emabega anti kati nze ondaba sina lwamabega. Let me tell you what happened to me of recent awo bayitawo batyawo awo abataxi be bagulirawo emmotoka twali ku Old Kampala nga nyangwa kugenda ku radio nali najjenva mu meeting kati driver wange ali eno nze jjuka nze ndi passenger tujja nga ku muzikiti wennyini ng'owa taxi jjuka boba wetanga bapiki yawetera eri abamba mugundi mu boda kati yawetera eri bwati kati mu kwagala okumalayo ye ne yeekalabula ku gaadi yaffe jjukira awetedde wakyamu kwaffe twasiba nosiba kakondakita yasinga nonyiiga banyiigana n'avaayo n'okulwana balwana n'asooka n'agamba mufulumukanike emmotoka yange n'agiyita ye kondakita no bojja obutakubbanga omugaga yakukwasa emmotoka ofuna driver gwe n'obeera ku luggi gwe bakola naye no teyali nanyini waayo kuba yamala n'adduka n'ebiseera ebisinga bakondakita be baba bakwata tenda y'emmotoka ono ye si yali nanyini mmotoka kubanga driver yamala n'agonda nensirika jjukira nze engeri public je omanyi kati gwe mwana babeera nange nomummanyi like off camera kati public ekyo kifaananyi kyange tekikola ki tekimanyi oyinza nosifuluma ngu ageyongera kituufu ne bakusalira omusango so I stayed in the car
driver namugamba naye ssebo tuyimiridde owa taxi n'agivuga n'agizaako n'emabega leka tu blocking tuleme genda nakozinga jama onembagamba nenzisenda bemagamba badde nsaba tuddeko wali ku mabbali abantu bakole kingana abantu bakube ngombe nakaluba kondakta nayombaawo kati olwokuba ovuga malaaya tamanyi nti nno ali ku mukozi olwokuba ovuga malaaya biki because nalekana kati ate nze nina obuzibu I am angered easily. Byonna nali nsirise. Nenfuba ne mugamba ssebo ndi malaaya. Nze nkuzaala kitaawo yangula ne nkuzaala. Gwe yangula like nze mbingiriramu wa. Nenziramu munda mmotoka ne ngamba guy wanike endabirwamu zo zonna don't negotiate with them again. Tugende. No, ne nkubira one of the like omusirikale nze gwe mmanyi ne mugamba nsaba ku tusaba buyambye. We are in traffic jam because of ABCD nembanyonyola tusaba tuwerezeeko ku office atuyambeko kubanga banono okuvuma bakolaki bavuma ne tusigalawo traffic officer najja natugamba tuvuge tuparking wali eri ku muzikiti ne tudda waggulu ku muzikiti we tudda waggulu ku muzikiti musajja nga akyayomba ngenda owulira ng'essente zayombera mitwalo emeka esatu nga badde asobola obeera polite natusevingira obudde naffe ne tumusevingira obuki ne mugamba ssebo obwedde oyagala na mitwalo esatu nakati njagala 5 ne mugamba kati sivaamu yadde n'ebyo tugende ku poliisi nga walayi abantu bonna bali awo bagamba naye ssebo mukakaneeko mmwe mubadde abaki nze emmotoka nga bagikalabula ddaye ndoza nga ayagala kati nze mbanjitereeza yonna ng'eriko ebikalabulo manye oba bikalabulo oba bikuubulo the cowards bagikeeza ku miggo eyina emputu otegeera omusajja ayomba kati olwagira we yamala otegeera kati kuba abantu abamu bayitanga ne bagamba naye sugar high I like biki kati windoza we yategeera oluvannyuma ennyo n'agamba madam saakwogera nawe awo nno nze nga nkyayagala okwogera dayasi nga sikyagala kwogera ntudde na mmotoka kati nno oli nno nga yamugamba oyo kati kakugambye kakugambye nti sayagala kwogera ekyo kiwe obwedda mwamalire olunaku I reached radio very late because ninga ekintu kyangunye jangu ŋŋambe cause tetuli mu nsobi gwe ekizibu kyoyagala mitwalo 3 genda kusprayinga motoka simanyi bagisprayingawo mitwalo 3 gwe ŋŋamba bugambi ezo taxi baziirawo yizinfuufu ne zitereera kati gwe ŋŋamba bugambi nti munnange nnyabo twekalabudde kituufu naye kati nze nfunye obuvune kwanze nali gaddi yange teyagira okyegeera gaddi yange yamukolobola ŋŋamba bugambi nti nze nfunye obuvunye it's understandable negotiation omuntu ne waba mukyamu okyegeera kati mwagikola ewa netugenda like jukira kati biyingiddemu office agamba mwenna muvuge motoka zammwe mugende kuki ku poliisi wali kuba omunaku tekya aba KCCA nga bakirampinze taxi eyo n'omusajja mu kuyimirira ennyawo bagikirampinga yali tasasula busitiika bwa multiplex kala nenda tasala agenda ku poliisi kati ne bagamba nedda kasaba bagikirampinze banaamuta tujja kujja naye wali eri nze nengenda fena tugenda ne reporting nze ne reporting nentuuka era ne permit yasigalayo ne reporting nze nentuuka omukyala nangamba kale omwami wanaabazeyo you come back and claim your what your permit kati bwatalije bwaba tazera bakitegeera nze nenjijjayo as simple as that kati bana abantu 10 ne bali badde mutuufu atya ayinza n'okuba nga waliwo ekyatuseewo even before the amazzi oba nga bamukambwalidde nnyo naye n'avaako n'anyiiga ye takyasobola kinnyonnyola kubanga yaggudde emmotoka kati ate ekirala nti social media erina engeri gyemulabamu okategedeko enkugambye kali ke nali neewala nze tosobola kunsanga mu public nga nnyo mu byonna wano byonna bye tulimu omusajja tanata ku vidiyo zonna ani azita kitegeeza buli kyageze mu maaso nti ono yadde asobola n'okuta kwekyo kyogamba ekyasoose mu byonna mukuba amazzi kugira biki byonna biki jjukira olutadde vidiyo nga agitadde omuntu wo ataddeko caption ono 10 muka n'abasirikale tabatya vidiyo yasoose wenategere kati kampabulemuko kuba
kufe our family fraternity yaffe ya media kamba wabule mukonze nagendako ku police wali we bandopera jikanze ne reporting nze no buzibu ne reporting na gweva ku luji bagenda kudamba kunyige macha come this way come agala no fuluma ne bali ni wa fuluma gena nali email mugondi atankuleta mu bimuli gwemba nenchagamba natuka ku police abasirikale baba basanyufu atenga si basanyufu Negamba, hey, now you see today you've brought yourself. You think you're there, people know you. Here you bring yourself. There is a time that you will reach. You see even bamanyino basoma. Olaba negundi weyaja. Olaba negundi. Yali aloza is untouchable. You ochegere. Now, omusirikale ono tamanyi nti you have a good side nadala fa abayomba. Ebisere ebisinga. Era now, most of them have judged us. Sometimes wrongly or rightly, but we've been judged a lot because you come out and speak. No, Rachel, wotukange omusirikale. Like sizo following, simanyanga bamanyi, simanya nakola connect kino, simanya bireke, simanya nkola mu media house biveko. Now become katinganze nafuka Nancy. Era nze natuka wenatuka nembabuza kwe malo babuza nembagamba nze gundi I was reported, I've been told to report here bichi ero musiri after a long while nga tumaze bamaze kongoza statement bichi nebagamba you're actually calmer than you look on social media wo balaze iki oshagera nga wajjawe ate yagenda ali what njagala mulaba wano watajja wano hey nebagamba by the way the problem is oli obumbuka nnyo oli ye alagaye jikiranze oli ye already no mumanya mumanyi amanyi nja kubira minister gondi minister kwolo ajja kubaako ye tolowooza nti olwokuba olina namba ya minister gondi bako wanga bwetogenda mbolo kubanga mbu wanyumyako nenamere ennaku 2 mukati yegwe buli we bakwita ku police olina omukubira. Sometimes have these contacts not to disturb them. Gwe buli kaseera gwe bakwata ku police gwe buli kaseera mbolo kubanga olina gwe era nabo bajja kugamba kati awo you follow criteria kola statement we kwata you get detained. Era nze namala kola statement bangamba kasita waliwo okubidde akugamba cooperate with the guys chite da kunomo yo manya kati ngulimu bwogo gwe kati dekera ono okugamba nti no da kunomo yo tandikira kunomo ng'otuuka so nengere bategeza abantu bangaye tubera ku media aba abantu batutereka ate jukira abantu abasinga mukola statements ku police inze pozinga tontegeera inze akola bwenti ne bwenti nze sisobolwa nze tonyumiza police inze gwabo obuntu gwe manya babulina gwe chobo singo mmanya anti ina kunyumiza nga tuvudde oshegera kyegamba yadeka webye anti kati nze ni mukugamba gwe manya obo buntu babukola ki babutereka era tukane baga mpazi you said police what you know this man has balanza no kwenyumiza nga goli awo sisera by the way afande Allen you know this man said he can actually feed the whole police in Uganda so today he's going to feed us ngozirina atoloza oboze kuba feeding sa sente bagala kulaga nti no even you cannot be fed like the law is the law kati waliwo aka video ke batadde mutanywa omusikalo yakwatide ku Benoti yukira no naba abaddoke we yakasta ya kuba otomanyi emotoka already number plate iliko yachi ya UPDF oli akulaze wa SFC kitegeze mabega solo kubanga n'ebintu byatwala ebiriki agugambe no kugamba ne motoka ya mulimu oba oyina obutakanya nange reporting kuseta osibajja kukola ki computer bajja computer ate bajja kukopa setting ati nze tombulira ebyo bikibi bwe yakute ku lugi lw'emabega omusajja kukwata ku bonnet tomanyi kubanga mwenzo bera musenteza abakulu ekya sente kitono nnyo anti nzi sente zesinga omugaso kati gwe kyolowooza mwinza kubeeramu omuntu nga muntu naye nga ali highly ki nze sente nze ne sente ate kati ekya sente ekyo kitono na nnyo era ku bo kitono naye asobola okuba omuntu esobola okuba gadget kisobola okuba ekintu kyonna olaba ogulawo drone nefuluma nga badde bagikomidde omu ng'ebeera omu omusajja n'akwata ku bonnet
era omusajja oyo yabadde kaamu nnyo obutakola cumi kintu kyonna. Munaye kati leka nkubuulire nze kintu kye mmanyi ku bannamagye omanyi nze ndi mwana wa munnamagye. Teriyo muntu asinga kubeera kaamu nga munnamagye era waatukira okukola ekintu. Olaba bwe muwulira be bagamba Musimayanga yatambudde kati ng'oli gwe bakwata ebbombo nga yatambudde ebbombo tawuni yonna ng'agenda kuba abantu amasasi. Wabaawo ekituuse waate nga kiba kikulu because those people even at their ne waba nnyo omwenge ng'atamidde nnyo they still remember. Kuba oyo Gaayi yabadde waddembe obutayimira n'avuga mu kufuza motoka yo n'agenda. N'atuuka n'ayingira barracks osobola oyingirayo cyo nedda. N'olwoka nze nina mukwano gyange. Munanga mukwano gwo wano ng'akusanze munyumya. Bakutuuse wali takumanyi. Takumanyi akagambo kaabwe ka my friend you think I'm your friend. Bali abakudyute order ni order. Anyway, ono omukazi ayagaza akiriddira. Ono mukazi wamu. Buli gundi gyakola erinnya lya Lydia lino okwapira. Prima. Manange. No. Ati waliwo olumu ekisuuka tugamba nini. Lwaki buli gundi gyakola amaliriza kintu akiwunzikidde. It's you guys that are giving that woman relevance. Simuwaleba. Abantu ababutemamu ne babutambuza. Because she has told you for she's going to talk about anyone, anyhow. Yabagamba. Yalina agenda. Yakyogera n'agamba abantu me don't era spice olako eruli tuuka like amanyi no zitegeka. Like yakugambye nja kwogera. Yamuyita ki? Yani kintu kyayita spending awo n'ekivudde ku ky'omukazi wa Let me tell you people, munange people are bitter. That's abantu bali bitter. Bola batwogera ku gundi nayo kale atono yali kikamu kyamuninga yi. Mukazi yamu. Abantu bali bitter. Let that woman be munange. At some point waliwo akaseera we katukira n'engamba oba nempulira ng'amutegeera nga sometimes I'm making a sense like you know but omuntu akugambye I'm going to I will speak at any given point anyhow anywhere anytime oyo ng'omuleka kati nze oyo tasobola nze kunyiiza era mukwano n'abawanuka wange tagezanga n'akuggyako nali n'abawanuka n'angamba ekyakireke kyokka nno weewuunye waba byali biseera kinaye bannaye nonna naawe osomba naye weesombera singa naye n'amaanyi edda ge nnakulinako nga nsobola okugamba naye gundi oli nedda olaba edda nze kati neza katandika obeera point blank edda nze nabeeranga naye nga mugamba naye ono ye ono si mukwano gwo nze nsololaba omuntu nga si mukwano gwo naye namulabaawo amwigirizayo obuzina someone is not even like there are some people das waliwo abantu amutukkirize tugaane ng'ogenda gamu oyo ye wamuta gwe actually gundi gwe nyakala okuddako wano sigenda mukola yadde sigenda mukola biri mukutambula sigenda mukola sisobola kwogera empozi ogenda kwogera nze nsirike kati ngenda kusaba wetondere gy'owiranda nze kenyini ekisooka mu byonna kikino wamuga toseka amajengulukufu ebigambo wabyogera simanyi wajja wabyogerera. That's just it. I'm not apologetic. Abantu abantu mulekera okubeera ne double standards. Mwali ba Linda kwa abantu mulekera okubeera ne double standards. And then I know omanyi bayina we batudde. Bayina we batudde omanyi video gye yakoze nga wandisemu erinnya lya yasiera video wandiseko Black Sugar Mazzi. Era video wandikako nti Black Sugar Mazzi mawanvu. Yadategera kyawandiika kibadde kiggwayo mazzi mawanvu. So anyways, I'm glad that it's the biggest challenge of their song she has now. Yeah, I'm glad. It's the biggest challenge. Bagikoze bagiduwetinze. Anti yatekamu sound ya jjukira kati nisimu eba temulaba. Blocking. Nze na blocking abuli wamu. Nze yange mulaba. Yatekamu luyimba lwabwe. So omukyala ye namutegeera every time she wants to do something she has to come out. Kati imagine you do an interview. Dasinze njawuli abo binnye wenkola interview nga namba yonna ne batemamu party nga tugeze njogera ku Prima yokka walala ne babitemamu. Kitegeeza ki? Ongiraba kati laba zino. Daba. Ekitegeera
So I'm glad it's helping her. Ndi basinze okuviewinga. I'm glad. Wandiise n'agamba so today I saw a press conference of beauty beyond scars for women supporting and giving advice to women. Women not putting each other down. Posted by Bad Black, but I was surprised seeing a stupid. You are stupid. To see a stupid, disrespectful. Disrespectfully woman. Rale, kangishomenga wekiri. Ngabo nchitegera. I was surprised seeing a stupid, disrespectful woman also speaking mbunaye abulirira ladies, yet she puts other women down, always black sugar. This world is gonna punish. Nechigamo punish tebachwandika we batyo. It's gonna olaga abantu nti oli drop out. Gonna punish you. You have been putting ladies down because of views, but this world will punish you, I promise. Sigenda ekintu sigenda kyogera ku nyesagala chiwa manyi gasoobira kubanga nze you still have time, eh? You can continue coming out and talk about those things. You still have time. Anytime. Muna nze simanyi kwogera lusiru. Sogera lusiru, sogera lulalu. Bwege nyalo oba buli musiru n'omulalu. Mba njogera lusiru oba lulalu. So now, ngenda kugamba ebigambo bino. I put fellow women down, but when I was doing good things for her, I was not putting women up, right? Wanfuna? When nali mukolera ebirungi nga muteekayo, I was not putting women up. Now that I'm talking about shit she did to me, I am putting women down. Omanyi this, mulekerawo ebintu ebyokubeera ne double standards. Ate mulekerawo okubeera abasiru. Okiwulira kye ngamba? Stop being dense. Let me tell you. Bwemba nga ndi naawe dayasi nga nkolera ebirungi. Bano abasiru ab'omwene ensi. These stupid and ungrateful human beings. Those are not your true colors. Nga nkolera ebirungi. Nga nkujja mu bbaala ng'otamidde. Ne nkutwala ewo ne nkulinda oseseme. Ne nkufaafaako. Ne nkulinda ozzuke ne nkufumbirayo supu. Ne nkusibula nti ngenda ku mulimu. Siba muntu mulungi. Era ezo si true colors zange. Nga bakubanja ku bbaala ne nkusasulira. Siba muntu mulungi. Era teziba true colors zange. Okiwulira? Last weekend. Kitegedde kijja. Sigenda kate wobo chegedde okitegedde. If I was sitting muntu, others are not my true colors. Kati oyirito muteeka mu kuba itabiri. Nanti mpuliriza regardless yonna njagenda. Let me tell you, inze kastonta mbala. Yonna mbanja genda. If you don't want wobo kyagala lutalo nange, tolutandika. Totandika by'otamalirize. Ochegera. Kati kyenkugamba kikino. Yes. And I saw a certain miserable fool, a single omutima omuchafu. Ngana ya commenting nze I regret meeting that lady. Ani ya commenting? Kwali okwo musiru wa munaire kankubulire motherfucker. Inze you regret meeting me. I regret putting you in my life and harboring you. Oshagera. Ngokolera abantu ebintu ebirungi. Those are not your true colors. Kakati bwamala okukola ekibi. No more test of their own medicine. Those now become your true colors. Zisigise nyumba. Zisigise nyumba. Zisigise mmotoka. Zizanyisemo coloring mwekube paint the colors are entufu. When we are good to people, those are not our true colors. Now when they make you bitter, they expect you omanyi omuntu seba asubira nti agenda kukola ekintu mbugose nalabe Gloria Bugi ngagamba mbu musajja kyona ayomba ngagamba agondi ngaga Christopher nti musajja kyona ayomba yamese mukazi. Okay, like kyategeza ko tegeza nti kyakola kya bukazi. Naye gwani akugamba nti ogenda nyigiriza omusajja aleme kuyomba olwokubanga Gloria Bugi. Tugenda gena una I'm just giving examples of this scenario I'm telling you. Olwokubanga dasi mbugo oli musajja mukulu, nze nzije nkunyigirize lero nkulinyirire mbugwe olwokuba oli musajja era omusajja taddamu bakazi waddamu abakazi abamusajja osirike nedda siwe kigendo okukola. Let me tell you, me I believe in aura for aura.
wankola obubi nja kukola ebibi nja kwogerera ebibi oli muntu mubi nja kulaga ensi nti oli mubi kakati gwansabira ebibi osubidde nti Francis akusabira birungi osubidde ne bwabeera oyo gwatambula naye yasinga n'omwogerako ebibi yefuula manager we yasinga omwogerako ebibi when I had fallen out with her lilla gwe yatumanga najja nangamba Joey yangambye gwatambula ne sugar tetusobola tutuulako ne mwogera ne mugamba nze yankose ekimala saagala wabula abeereko gyali mbeereko gye nkola ki not everything is going to be for a sin or for a gone mbwe kintu kiveeko togenda kunkola bubi mbu tujje tutuule me I don't pretend we cannot sit and talk about bad things you've done to me woba owulira nga oli remorseful mpumuza buwumuza ndeka nkuleke era wali osobola omugamba bannaaye andeke ate ekimuluma amugamba yasaddaaka muganda we ekyo yakyogera ddayo kati leka nkubuulire nze nabasuubiza nti seewolereza seewolereza sigenda kwewolereza sigenda kujja ngambe bannaaye nze saakyogera kati wemba nakyogera so be it kubanga vidiyo nga njogera gye ziri sikyo gye ziri namadde njinoonyako kuba bayite kuwamba nembula ng'ogamba nti ng'akola eki yakubuze ng'ambyogera ng'ogamba mbono asatu kati akunoonya agikuweereze otunaddamu tulakula kuno olujjo ginzanyira by the way ever since ndi mu kunoonya video njagala like ngizanye wano bagugambe wakola ki kyonna njagala kigamba mu kamera nti wakola kibi tosobola kukola ku makya akuweereze video akuweereze video I'm trying to look for the video nembula agikuwe omugamba sebo gwe leka nkubuulire ali gwe leka nkubuulire ebirungi byonna byafuna ebice ebirungi byafuna kusaddaaka muganda ye wagamba talina birungi byafuna naye leka nkubuulire mukwano namugerwa gwe n'omutima gwo mumanyi amazima naakukuluka oyo mutuula mwe mumanyi amazima nze nkukkiriza do videos from today onwards woba oyagala kaaba otulike njagala olowooza okaaba musaayi ffe twakaaba dda mukwano okaaba ate si magumba magumba may I be seeing a structure of skeletons a structure of a skeleton moving mukwano ng'olabye n'ekigambo kyo ng'olabye ne magumbawo lwaki tomuwa ku nnyama magumba omusabi katunule atambule mu bantu ng'alabikanga abantu era erinnya lya muntu abantu abagondi tulina magumba kufangoni sigamba linze gamba magumba bones era wotegeneze nja kukwata nkuwe machako machakale na Italia magumba era naye alya nnyama embwa alya nnyama obuzibu na Italia magumba mulekera ebintu byamwe by'ekisibo bya double standards babangambe recently one hostingako ne muganda I didn't host her. I was actually not here. Ne bangamba wasuzako muganda. Yasulawo nenze saliwo. Ne bampereza efine ne bangamba ono si muganda wa Joey. Ne bampereza ne bangamba ono si muganda wa Joey. Ne mbagamba mumuleke. We bunaakyana agenda. Anti ali wana yala kuletede lugambo. Ze simanya anti munaye akubira muganda wa mwe transport mbu bagenze n'ebisumuzo konze it's okay. Mumulekeyo. We bukyagende. Kati okolagana muganda wole atenga muganda we. Sikolagana naye samulaba nako maaso ku maaso. Yata manyi nti azewo. Ye kati ye ate ye yankola ki? Era kitu nange kingamba yakola. Ye yankola ki? Mwanyumya. Naye omugambo gwe yayogera wano. Leka kisoboka. Sasa bamurecording. Zazi dejja bamurecording. Ewange tebogerera gwe kyoyino mmanya. Dese bamurecording. Naye tasobola kwogera ku muganda engeri gyamwagalamu. Kale lwakuba Peyton tasobola atula mu interview ate ne ticket tasobola atula mu interview naye gwagenda vaano ng'otegedde buli kimu bagambye dda nakyo base kyokka kati gwonsabira bibi kyokka gwe muganda wansabira birungi kuba agamba bambi talina buzibu yandeka ne neebaka ndoza bali basubira kyeka bamugamba genda yitulawo baana akugoba ate nga bw'omuwuli yagamba oli yansibidde weru nadduka n'ebisumuza ate baamusindika batya oli n'amugamba nze yakutumyeyo kati genda ewa maami ndejje wama this is home mujjanga ne musula naye ekyo wakoze kituufu kuba n'olina eyakusuzaako teyansuza
nze namuzzayo ng'atamidde sayagala muleka kuswalira ku bbaala. Nali muyamba yagenda asesema. That Uber guy can testify. Ne mutuse waka I announced her n'enfumba y'amazzi agabuguma, ne mutereeza ne mulongoosa. For real. Yali vulnerable what? Very, very, by the way. Bwali buli kumpi kucha. I actually didn't even sleep. Kuba bwali buli kumpi kucha. So nenonya nembasabe nensaba oba waliwo muwala akisimujukiro bayalina Daisy era. Nembasabe namba yo wa boda baba ina yo wa boda nengula yawe nyama. Tusendezo. Nembafumbira yo boiro wa supu awo. Nebawuta. Boiro ye. Nebavulubana. Boiro. Kusendezo. Era nembasibula nali nkola ebiseera ku radio nali nkola saa 8:10. Nola ngenze kuba. Nembagamba ngenze. Bwotuuka njagala ndi mu byessaawa zino naye nga bantu manganzi. Oba kubanga sabulanga. Omanyi nze bampako story embi eya Nandolavu njikole n'engana. Nembagamba I don't deal with facts. Eyabwe. Omanyi oyo mwala yankola sidiringira ko stories wezityo. Okimanyi nti yankola bwati okimanyi nti nze bonna nali nkolagana nabo that time. Nene yetondedde gundi. Nando. Ye yamanyi bebamanyi. Zitebinkwata nako. Nanda yagamba. Kati ayinza nokuba by the way kambabulire by the way Nando talina buzibu ko oyo muwala. Nze so I'm not very close with very very close with Nando. Era namulabanga gamba namulabanga beegase nte wali yegata na muntu yenna. We even take like time minus talking. Tuya katwesanga ku shows wetuba twesanze oba you know those events nemwesanga nemwebuuzako things like that. Ebintu byawala byansobera. Kati oli yagamba simuinaako buzibu kuba yamulabanga sister we naye osotuka ng'omuntu ebintu byakoze ogamba kamulabireko eyo. Kati ebyo ebibi yakola bwe yetabiraba kyokka yayagala mbu Katonda mbu yalaba ebibi bamukola ye. Sister blah, God is not your relative. God doesn't come from your compound. Ebintu byawala ebintu byinsobera wawa. When Nandolavu was still in red zone, mumanyi nanyini red zone bakwano bange nnyo bali UK. So we are actually in red zone. Nga babateeka Nando ne gundi ne nono mwalo omutini omumpi. Pink. Rahuma Pink nga by then yali ne Jeff. Aneko empiso yanga together it's okay. Kati nada ku 2 grams by the way. 2.5. Kati jukira by that time nga babagasse basula mu homes. Homes nagendayo kuba oli yali kyali wange nga okolayo interviews biki. Ngamba sangayo bonna gye bali ne Joey gyali bani nga ndabira ddala waite na unimbali nkwate basasanye. Ate lwakuba oyo Pink tasobola kwogera. Pink ye watuuka abagamba nze nnako abawala. Era bagamba I don't have friends. But if that girl wakes up one day and she's ready to talk. Ayogera atuleke naye. Ayogera ki? Nze nkugamba. Ayogere ki? Ate ayogera. Ayogera. We bali bangi. Awala abasinga nababangayo. Tawulyango ku mbozi y'abantu. Njimanyi. Naba balenzi. By the way, these guys just don't want to come out and speak. Or maybe it's not in their nature. Abamu kufe tetusirika, we shall speak. Oshegera kyengamba das. Nze tonkola obubi nolowooza nti ogenda hand free. Nze ndi muntu mulungi ng'omuntu mulungi. Nze ndi wa aura for aura. I match energies. Gundi yeetonze. Yamazina yeetonze. Nte yeetondedde panda. Yeetondedde. That is not apologetic enough. Yeetondedde bantu. My fans. Kozi yagambye. Yagambye ba my fans be yagambye nti no bafiira omuzadde. Oba my fans be bagamba nti yagambye I'm sorry to my fans that have sit to my fans. Neno njagala omwana yakimanyi nti batandise mu boycottinga. Ekyakimanyiko? Simanyi. Eno mu media. But mu media abana batandise. Abana batandise bannamawulire, ba TV presenter, ba radio presenter fe twatandise. Yes. Ekyo kinene. Ekyo ino kimanya. By the way mulimu n'abayimbi abanyize. Ekituufu. So kati gwekyo gwe beera ng'okimanyi gwe ne management yo. Nti kati ffe ewammwe tumanyiyo Mimi Kampala yekka. Ewa hit boss? Yes, gwe kyoba olina omumanyi essaawa zino as for now. Boycott doesn't mean everyone will not work with you. Gye bali abajja okukkiriza. But as the majority, no. Ate najja okukkiriza ajja kugamba. Even media houses. Ekyabadde akimanyiko? Madam akimugambye? Ate nga namusanzeewo bali. Anti like madam akimugambye maybe baku internet baki? Ate bannaba. Mukwano
fraternity yaba journalists media houses ezimu oba ezisinga kale ba journalists abasinga tebakyayagala kumanya bikwatako ekyo ino kimanya take it from me simanya bambadde nino kyo kimbadde nino kyo nyizo okimugamba oyina kitegeera ate njagala okimanye nti eri abayimbi abanene abali batukiddwako boycott bweziti ekyo kimanye mu mawulire bulungi nnyo ate nekikolera ddala waliwo gwe twakola essimu nejuzi bali bakikoze Khalifa kumala kuvaayo kwetonda Khalifa is the most recent I think bikola yamugambye munnange gwe toweewuunya lwaki ababo bonna bayitaawo nemugamba nze namugambye ekintu kimu kati gwe kyoba omanya ensi kati gwe vako ekyo ensi olunaku erulinze era mpozi nga nagamba nti tajja kubikka era abantu bajja tegeera nti yafiirizwa kubanga go amazibu ate abantu bakambwe balabika banyize n'okusinga Panda nalabye abantu nga bamuwembeja bamugamba Panda nga Panda ganze munaye siminakoze nga tobulina otya wabalabye nga lwaki toba nabo naye nze namugambye nsimba mabega ge nsimba mabega ge nze nzijukira nazaala I think nazaala period yemu Chamanyi omwana Panda bakuba mulami yali badde awezanga 6 years. Sicho? Yeah. That is around my daughter's age. Twesanga ku studio atin. Era nalero omwana wange nabeera nga mkwadi like namulaba ngeja mtunuulira kuba yali muwere. Muwere, si muwere. I don't know. Okay, bambigezezako. So namuwembejawo bichi I really saw what he was like as though he was trying to say kale yali badde. Olaba ebya media banter okuva ne mwerumba kyabadde fine. Omanyi ate n'abantu betuyomba nawo mulekera otuwaayiriza bannayo kubanga tusobola okugendayo. Bannayo mutugambe betubavumya ebituufu. Ali bawaayirizaani kabamu. Bawaayirizaani. Zendeka. Kati lindako. Eyo story. Oba wawulira ngo obusungu bungi twesange twekube. Panda wamulanga interview. Wamulanga mujja ku interview ku radio. I started that story. That was like half and a year over 2 years back. By the way, gwe yakoma omuliro obuzibwava ku interview you. Das. Eliwa. Eya Gloria Bugi. Ye nakola emabega. Ye, siwe uzibwe bwava? Yes, nze nedda. Like how many years ago? 2. Kitegeeza oli yamuwalampa dda 2 years ago. Kakati again you still want to say Panda is not a man keeping quiet for all this while. Omuntu kankubulire. Mga mutwala mu kooti kyokanga muyita shika kuyita. Kachire kankubulire. Osobola okunyigiriza ennyinde netuuka netulika. Netulika ngebbinalyo ne pu. Ozeeyo ku mabina. Nze ndeka nina baby wange yakola ebbina saagala kukyayingira bamabina my baby Bad Black. Kakati abanyize nga ndi ku press conference ya Bad Black amuna ne ku lunaku kwendi. Wayigenzeeko otya ku kipalati? Munange nali ku live nali nnyomba nno naye nnyombesa Sultan ya Desh. Munaye Bad Black nampa invite era yampereza message nangamba sugar munaye abantu nga gwe baziyo basanga. I invited you and you really came out. I nali sitsuubira ntogenda because I got ready in a few minutes. Nzajukira ndo awogena mwe ebintu kimanyi. Bulumi yegenda party wakiri nyotya. No, she invited me, of course. I'm one of those mothers I'm one of those young mothers who don't understand. Single mothers. Tutegeera. Newo kintu kyawayogedde mbugwe muto ku pano. Tebanzikiriza kumalayo point yange munaye das. Kuba bambakidde but era nakyogedde naye kati mwe temumanyi. Temumanyi. Hatera mchakyogera kupanga kitegeeza mwena nabakutta amagezi because even when I was starting my statement nabagamba nkimanyi abantu kigenda banyiza. Tebagala kiwulira. Era temwagala kiwulira. Toli muto. Naye siti ndi muto. Ne ku pano kwe nabadde ntudde I was the youngest was my point. Gondi omusingako oba mwenkana. Spice. Spice alimu age range ya Lydia Jasmine. Yeah. Kati atenze Lydia baba badala. Kati abaya ani abadasingawo emyaka awo. Of course Mama Halima. Ali 72?
I don't know, but never nabadde nchogera by the way from wangu tebina bagambi with due respect. With all due respect. Kuba namaze kyogera nenda banga buli omu ye. Asesema dda. Ekyo kusesema by the kampolereza abantu abo naye abantu nga bambi Spice bamwambaza kagato and the rest mbuno babadde bakyuse. Let me tell you, it is their communication skills. Olaba bwemba njogera ntunulira. Bw'otoka ngo yogera nkutunulira nga nkuwuliriza. Ate wali twabadde bangi. So of course people will turn to listen to what you are saying. Meanwhile, abantu maybe ekyabatunuzza obubi baana mwaka sana akaali awo. Umala kwogera myaka ne no nkubulira nedda nti kati ekyabaddewo ye tabale babadde boogera teba recordinze fena fena ngitwali tubakola ki tubatunulira naye tenze na mune nina ekyo ekintu oba lwe bayita olutwe nze nsobola tuka ekyo kyayitawo olina olutwe olukono n'olugulu kubanga nze wentuuka ewantu ye mune attention etera neva ku bantu sikulimba sinacho kijanja kuna kigenda banyira laira wallahi kale sorry we wade self importance you know jimazeyo nada siche wenduka mukifa abantu wanaona attention yechuka neda kufuru no like for like maybe because simanyi but what can twaga ana sugar atuse ne bakomaawo ate kati shiba that's already attention drawn to nabala batukira bagamba true naye nati kati simanyi lwaki by recordings. I think maybe because I said age. Yabuziza nekati ndozera yade prima. Yagambye gundi yagezezako kwambula for the first time Karoka Sita remnabenga yalimbye. Nzina bimogere riwe yagambye. Very smart yalimbye. Nagambo basinkana backstage karo na mtunu. Baiza abantu bonna basinga bagenda kutuuka nga basanga prima bamutunuliranga abamwenyinyala. Uri bintu byali mukogera kali yakola ero ke yanyumyeko duli namusanga backstage natunulya bwati nanenyimbwa nange nengamba mumpa kinengenda kati gwe wali omuwachi gwe webuza kyali akuwa gwe wali omu omacheka kigambe people have that double standards kati yali agala Karoka Sita amala gambe eba nange ogunde wena aye yale wansi bale primanga sense okula oba yali agala gambe yamutalize nti waba ayogerera yale mumwogerako wamma bayimbi mubasange mbatunire bwe mwagala babavume tujja kujja tubawolereze so katukweyo pano bebuuza gwe oli nnyotya katuuti bonga bani ku katuuti kaani kabadi bulaka bonga bani nyiniko ye yampitawo ati bo bali bagamba ntojaawo nga balabye n'akatuuti kaabwe kubanga nkeyongeza nga 12 Sebutemba kwendi ku katuuti Chibalume yes wapatogera bakolo kwendi ku katuuti kwolwo the invitation has come early yogera mujiro muleka sisobola omanya abantu balowooza nti buli kimu nkyogera baza nze nonda banyingira omuntu benjogeddeko owulira nga bingi omanya tendeseeyo tani 3 bwe muli wowulira nti no enaiba nayo naye agenzeyo gwe manya mba ndeseeyo tani 3 omwaka oguwedde tebampita guno bampise naye kati abawadde namba mumanyi bampitidde mu magezi bakimanyira oba bali mu kwetonda tebetaaga kwatona abantu bange naba bakoze musango kisobola anze nyiga muna abantu bange nze era gwe nekikuyinula mbuno mbushuga muntu wange tasobola kunyigira gwe nagaba wonyingirira nkunoonya kukuba ngetomumanyira nina abantu benasayinkunoonya ku oyo segundi aroma wajja n'abajja bakwatagana mukwana yasamira muli nze sina bajja abajja n'abajja bakwatagana gwe tukyali eno njagala ku gundi anyway n'obudde buntu alina okubeera ku radio gwe olunaku lwajja ekiro ikasooka engire gundi yagambye gundi baamuloze nina video gye mbadde njagala okukulaga okukola proposal baamuloze naye gwe tewabadde naye nze sibimanyi anti kubanga sinze sigenda gye batampise so sibimanyiiko
omuwala alina ka video akafulumye. Sibimanyiko assumptions nyingi. Assumptions nyingi waliwo abagambye musimanyanga muyimbi era mbusimanga Chicken bamwadde million na Chicken era bakwadde million anyampaako. Tuyiribo omuyimbi mbu ani omuyimbi oyo siye mama omu bagambe mbusiye mama Tiana bigambo byambu kwa biri ku internet nsoko mpe assumptions naze bali esoke bagambe mbuno muyimbi obambo bayavudde ba munsi kisijijukira bulungi tabera wano mbu kati jengeri gye batamanyi mama Tiana ne bakola mbu stunt mbu bamujeyo nga mamani Tiana gwe wala bafana nangoli yali mu live yali mtishati ya grey wa mlive yena mulaba sibimanyi bulungi by the way Chicken muntu wange sagala tinno nobanga tumanyi mama Tiana tomumanyi munenzi simayilingiriza bulamu bw'abantu waliwo ka video kebafulumizanga agira wati omumwa mu Chicken emabega wakalabye enze banga yabadagira ati yakagize nazimula n'okuzimula emirundi esatu ningamba banna ne abaana ba TikTok muli babi ntwalize muli owede banoonyako bintu bitagatta byokka kale waliwo ke bakutte mama Chicken atenga naye ayina eriiso bwe lyamulopedde awo screenshot gye bajja mu live naye tebafana nsibe bano bw'oba yono gw'ogamba simanyi oba yono mama Tiana naye era Chicken yatugamba naye baali mu nnyumba ekiro era Chicken nagamba naye bakulabye naye gw'olaba ono n'oli bafana nze simanyi munanti kati nze nina ebizibu by'amaaso nze ne ka Chicken muntu kati eyo assumption gye basosokola era muyimbi simanga yamwadde miliyoni 4 amuyiseewo bwe bityo so she's going kati musubire yake akeshongolo sayo nakafuluma ndowooza kati bwe katafulume nti ngamumanya ti omanyi kati jukira mama Tiana bamufuula anonymous bwe buzibu naye I think waba bagambe nti mama Tiana ye yamumanyi wafana naye oyo eyokubiri yabadde ki yeyo gy'ogambye eyo kuloga Louis yaiti yabirese mbani yalozani mbu omukazi yalose Chicken amukolere proposal ate mugana wange lwaki ekyo yakibagamba yakambye odio Chicken bamutadde mu kacupa lwaki video njirinangaga ono Chicken oba maybe abadde takikiriza nti Chicken asobola proposing maybe but of late nasinkanako Chicken wa Bad Black ntegedde ensonga ye kati leka nkubuulire kana ka video nkamanyi nagamba nayo kati leka nkubuulire lwaki Chicken abadde atunula ng'omuntu atagenda kuwasa anytime soon naye I think Chicken amusanga ewa Bad Black ku press conference era yagula tickets because he was raised by a single mother. I feel like when Chicken reategera nti omwana ono ebya DNA ebikibichi ebyo baba bagenda ku DNA I think right does reategera nti omwana we nakiriza nagamba I will not make another woman a single mother ekyatuka kumamiwe maybe kiremetuka and by the way that I'm proud of him bwabanga mama Tiana era for us fenga ba single mother we happy anti kubanga abantu taddewo assumptions nti no si yeye and me I was really happy for him ate ekirala ennaku ezisembye emabega wane nowembadde nga nsiikaniranga Chicken musisinkana nakoma bala mwendawe mwava ku kivulu mulinye emotoka emu paka ku Airbnb ku Airbnb kati Airbnb yawaji watwalako gwe mizi no we motoka yangamba olinga mazimu kwa ne motoka ki twagendera mu ya Chicken oli musiru ni mujinzawo ndi yatunulawa yali motoka ya Chicken ebisa nali nsula ku luno olugudeera mwana ejabira na dropping anagenda ku lugudo lolo nagende we mkwano tonnesibako ebisa sali mchala wa muyembi omo tebono zolo ade swote boya samira ebigambo okimanyi nti wote oyasema ebigambo abantu abaloza nti bituufu basiru bote wala bantizaga sennesonye nebizibu byange wali akalobe nabyani kati ndiye mbadde nakukiraba bwe mbadde nga musinkana we mabegaye kuba ntero musanga oba ku hanolongi emusanga mbife ebisanyikirwamu omulaba nga he's really responsible like nga si oli Chicken oli ow'okwaka akaseera ka gondi ka listeners party ya Lydia Jasmine yate yali bulala
oyo yali bulala mwanyumirwa obulamu ogezako kukuvuga yakolera kwe wekekiro teyakolera nali mukwano gwe yandeera awo temwanyumirwa bulungi nnyo kitengezako kugamba olina kyoleeta nze nga mwanyumirwa obulamu chicken muntu wange banaye muleke nga konywako kanywako banange we were having a moment. I know. Yeah. Mama ngamba nondeko ku daddy naye. Tetwakugamba. Mwangamba. Bwongo we yagamba. Mukwano bwongo. Mwaliwo mwenna. Twaliwo naye ne mukyogera. Awo ayiriza. Mwakyogera. Kati nolondako. Nemba asalondako. Olabye ebintu byemweyogeza mwekejjiniga bibasuulayo. Salondako. Twakugamba okola otya? Salonda. Mwangamba nondeko naye salondako. Twagamba tutya? Nedda tusalondako bannange salondako. Mwambala ne mutuula eri. Kati nze we nali ntudde chicken we yatuula. Tiwalondako. Baliwo bangi. Ani yakuze ewaka? Chicken kuba asula eno. Lwaki si taata? Ata taata wasula kisaasi. Omanyine taata we gy'asula? Mbuzi. Tofudde. Nedda nkubuuza tamubeera makinde mwenna. Nani? Mwenna embozi mukati. Nedda. Abula gwe bagenda temamu ekisiru dayasi todde wange kuno gwe kusemba todda. Embozi ogireese? Dayasi bagenda temamu akantu naye todde. Akalibwa. Nkubuuza nambemu asula eno Saidi. Asula wuwe? Nante eno Saidi. Atugambe twakugamba olwo. Kiringa wenasanga oba Kasuku oba Shalom nga bali ewantu nga nzira waka. Manja bagama muntu wali kuba tuli ku kkubo lyerimu. Yes. That's it. Ne wensanga Adija kale maybe olwensonga nti no baba babiri abasajja beba. Ne waba Adija. Like abantu Caroline Maka abantu bonna bali kuluno obugudo maso bagama. Muntu wale kati gwe sola kugamba kuntwalako. Kituufu. Atenze nkutwale. Sagamba Sakozi antwaleko. Sakozi asula eno. Asula eno. Kati chegeza naye sokutako. Ate kirekyo yaliwo lwaki se yakutwala. Ali nali manja abera naye mbozi naye. Wamala kunoonyereza ani. Saina mbozi naye. Yo naye nali manyiyo. Ewe gyasula. Nedda nti asula kuguna omukono. Jike yeye ali mukwano gwange already. Chicken yasoka tata okubira mukwano gwange. Nomala nobera tata wa chicken. Nemen tata chicken abira mukwano gwange. Baba. Ekyo ndogamba londako. Bannange. Genda okole. Ngenda empano obudde buwedde ngenda kukola. Gwe gundi bamukutte. Genda okole. Genda okole. Soko lindeko gwe. Soko lindeko. Genda ko tumalezi. Genda kwogera gundi. Genda okole. Genda okwogera. Olwo mulago bakutte. Genda okole. Mbadde yeyita kanso. Ani adde yeyita kanso. Ngamanya yagakyusa. Nga yeyita kanso kulisi Donis. Mulwaki oyagala mwogerako. Bannange. Nsale temwazirya mwenna. Gwendeka. Lwali ku police. Niba yate kyasala nviiri lwaki? Ndeka. Nange ngenda kukola ku radio. Tokola sawa. Okola leti. Anti we muvaamu ngenda. Nedda bunda mu sports. Ntandika sawa. Mudda mu sports. Nabye njaga okwogera ne Major. No wa sports. Ne Major. Ne Major abavuddeyo. Anti ngenda naawe. Tugende tukole. Doni kulisi tumuleke. Tugende tukole dayas. Dakika 10. Tugende tukole na Anedda. Bamukubye jeke. Ali ku Bunyogoga. Ngenda kunoonyereza wali. I would love to like go and give him. Ali munyonyo ku police. Kati je ngenda kale. Ate bya radio bisaziza mo ndogera kola Major. Mbadde saa kugamba. Undi tolina plan gyolaga. Tolina plan. You just moving like a headless chicken. Bela ko ne side jodda. Odawa. Ngenda kumulaba ku police. Ani. Ngenda kulaba Don Chris ku police. Bamukutte. Ngenda mulaba nanti. Kire kikazi kyamugamba. Kyali kikazi ky'omugenzi. Nze tebammanyiira. Ono kayenyige buli wamu ayagala buli wamu bamulabe. Kalala asasira waki. Mbuno naye fero ofani. Ukwano twaliza muri obuguru. Kati ekyo buguru kibale kijiramu. Aya samire muri oyine empisa embi oyine empisa embi panda tumoleza kubanga yayine empisa ennungi goli kabi nnyo oyineko nenge nenyike nefubitizi oli kantu kabi nnyo. Oli kantu kabi nnyo era batugamba don't judge fellow human beings but for you we shall judge you. Nemulekerawo okujjamu ebintu byemwajjiddemu nga muli ku mikolo.
Tulekera kukola ki? Okujjamu ebintu bye mwajjidde. Okujjamu. Ne weeyambula ng'oli ku mikolo. Bannange. Mu public. Temweyambula. Olaba. Ojja tuleeta empisa embi. Nze nga lero nga yokolera abantu. Nina abantu be nasalawo ne ngamba nti ggwe. Nina abantu nga they will. This is a public good. Ebadde public. Yamanyi. Wakigere ki? Waliwo kirabadde. Oba kya AI. Waliwo kirabadde. Oba kya AI. Manyi gwe kyewalaba okusooka kyali kiri. Nze simumanyi. Nende mulimu tebeyambula ku mikolo gy'abantu. Nedda osobola okukowenga to nange wa bad black nakowenga to nenzijja mulila. N'obwo obuziko wa n'okola otya. Nenzijjamu nange wa bad black najjamu engato later. Lwaki kwe bakwata bugere? Akagere kange kalungi tokalaba. Era obujja swala wekka. Nze mukwano gw'amanyi. Ate lero ganya okolera abantu. Shuko sola ebbiri oganya okolera abantu. Nedda anti leka nkubulire dayas. Omuntu agenda veri batandike olwokubanga tebeyagala ne gundi. Nakowa. Oli munnamawulire. Nze ni munnamawulire kituufu. Yeeyambudde ng'ensi yonna emulaba. Ne mumukwata akafaananyi k'ebigere. Ne mukatambuza. Tumukwata saabadde ne bamukwata. Ne katambula bwe yakiraba ekigere kyekyo. Can she change her feet? Those are her feet. Nagula ne Uganda nangamba bloka akubaza nanyini oba. Bannange. Ne muga tonteka mu bintu bino. Jangu dad. Kamanotse kakwa kijja kubayo mulawudi. Sugar. Oganya okolera abantu okolera matuga. Ekyo kitu omuntu yali ndeka. Gundi yatugamba bwe yali South Africa waliwo omuwala eyamulinnya omugere. Palaso. Wallahi sibirimu. Waliwo omuwala eyamulinnya omugere. Yali South Africa. Bwagenda okuwulira aleka bakubye buloka ku mutwe kumbe kigere. Oba omuwala yali munene. Abulankwe olabaye. Nze oladas mwensonga lwaki abantu balowooza ndi muntu mubi. But I'm just playing along. Playing along kuki? But there was feet I saw nga their husband nga they are beautiful. Then the other feet I saw nga zo za AI. Gwe zomanyi ndala. Ze nalabye ezize. They were beautiful feet. But nchingina kukana hicho njigana tuvude mu kamera. Gwe gundi bivoya ayagaza kimunne yamukubye mu nakayimba. Viboyo saha. Yamugamba yogere ne mukuba kitaabo bata abantu. Oli namugamba kino kyagwe ddalu. Ani agambye munne sibitegera bulungi. Viboyo yagambye saha. Oli mukoddomi gamba kuba kitaabo. Yemu ko option je tulina. Obegere batebaki. Abaana bebasa. Kale mukama nsasiro manyi bagamba abakulu simanyanga bla bla bla, but that was a stupid statement for starters. Kankubulire. Kati King Saha bali babiranga bakoddomi be. Babira bakoddomi basezaala. Bituufu enjogera. Babiranga basezaala be. Kyekikwete olowooza nti nayogera nabo. Ye nayo already wanchuka chuka. Yo kwegatta like when tugeze ogenda wasa omukazi katalo ino kubanga oyogera ne kitaawe kati nze nyaga kubuuza njaga just kubuuza katala anti ngenda kikudamu bwenti nze kama kwogera nafuna obutakanya n'abazadde era nze nakugamba siddamu kwagala muntu alina abazadde no ngenda kugamba ekigambo kino nti ngenda kikuzegeza kugwe omubaawo akuwasizza ewammwe awaya amateeka tasobola atya obana hambo anti kati ye common sense ono gy'atalina Viboyo so Viboyo just let Saha be yamubyemu n'oluyimba terujja kukolera mbijja kukola Viboyo biveeko mboye weeyita munene kumba oli kanege ngani abiyimba Viboyo ataani tebyanyumya alekerawo ebyekisiru tebyanyumye ekera ebyekisiru ye Saha bambi tujja kupatana ye tujja kupatana Viboyo you cannot want to jump start your career on King Saha no
Dayo jobadde oba mu production oba mu kibeere eyo. Mbeere eyo please with due respect sir let Sahab be. Oba mmwe wammwe mwogera ne basezaala bammwe ne mbalagira. Ate oli akulaze n'okulaga nti basezaala bali ku side ndala ye alina ku side ndala. Oyinza nosanga kyayita n'obukuubagano even in his family. Ozootangalijja. Njukira wano Ibra yakola interview. Lekera ebyekisiru viboyo. Omukyala n'agamba temudamu kumbuza bya Sahab ngere mu mubuuzi. Okitegeera. Kitegeeza ki? Akulaze n'okulaga nti sisa oli ne waba supporting ze Sahab. Okimanyi supporting na ntegera ya gondi ya politics. I'm supporting ye nga yitata wa mwana ye. Gwerekera ebyekisiru viboyo. Stop that nonsense. Nsajja mukulu gwita nonsense. Anti leka nkubulira obukadde magezi nga wakula ogayina. Viboyo si mukadde. Nze mnayinza kunze bamwita jajja. No, that's for real. Even now. Isn't Viboyo like 60 like yewe wachi? Ate nakyo nakijja munyiiza. Kuba oba omutemye nnyo. Kati great grandfather. Ngambyeko bugambi sigambye nti kituufu. Great grandfather. Wani owange. Abantu bakulu. Tugenda tulabe gundi Don Chris mukomera. Mukulu ge mazima. Mukulu netusoka tulabe. Let me tell you abantu olwokuba ng'ozze n'oyogera nze by the way I'm unapologetically like feka generation yakapya aka media ge mazima agaliwo gwoba oyagala gamba nti ni mukulu nti oba omuyimbi wo ansinga obukulu wenawe nampima emyaka like I don't know how to say bade na gwendo tuza ate muntu wange naye katugende Don Chris bamukutte kali mwanda we ya katugende tumulabe bannange Sugar Don Chris sibula abantu ya Don Chris nga tolanze njagala kulanga atodduse empozi nange ninolanga jango lange tutwalire gundi Don Chris mu njalo banange wamma for any weight loss for any weight loss remedies mukozese mu njaro ogenda kukogga nze bwezize nkogga mpola mu magezi ogwewo sisi kati nze mpeddewo onaatera nsisobola tunatera okuyita magumba sisobola kutuuka ku magumba ate etesobola kuba mu njalo mwana we kayo kuba lya sukali ate naako ku bifaananyi bye eby'edda yalina ettama simanyi kyatuuka ayinza ebbanga yafuna mu buto yalina mamps amambuluga ennaku zino Uganda si abaana bakozesa ebiragalalagala oyo muwala nalabye empalaso ng'akubidde Abitex oluyimba mwani amuli emabega nange yabadde anzise Abitex mukamba oyogerayo katono n'akuweereza message luva okwaya yali agikuweerezaako Abitex yampeereza message ate nze abampeereza yaki ningamba owaayo promoting abivulu bye sigenda mu bivulu bye sigenda waali nanti nze nali njogerako bwogezi ate sigenda kuba muyimbi anti kati my entire life kanti ngenda kyogamba off camera kubanga kinza toleteeyinza otuuke Walidia ne bagamba oyo tayingira nze ntwalasola by the way noolaba ebyo bibintu tosobola kungana kuyingira kivulu kyenze kuyingira mbadde nnakyennoonya era nawe kuba era nze ngenda okujja mu kivulu mba sisabe promoter ticket ate sigera mbivungira mu kivulu kimpulira nti nina okubeeramu so kati munna nze bali beevume byabwe bakisazeho okwevuma beevume nanga tugende kale obaze okulanga mu njalo mu njalo mwekuba empiso weight loss no when you want to finger up abatasobola gym abanafu mu dieting and we really want to lose weight ogenda kozesa munja mbale ngamba oli ekikalayi astagfirullah nayo solo kuli ekyempuuta oli empuuta gundi fish tilapia bakusalirako wano weefulumira gujagdijja mangu asagala bw'olyanga ng'okoze ofuusa magumba kyemugamba kati kichegeza magumba byabanyu. But anyways, wamma, you can call my Munjaro plug abantu babalimba abantu bali mu batunza Ozempic in the name of Munjaro. Ozempic ddagala lya sukali. Neri ina side effect nti lisala omubiri kiringa ne waba insulin aina side effect nti asale ki omubiri so mugena kwa n'omusajja asobola okwekuba Munjaro. Yeah. Kasitoba nga gwe yagala sala weight
oli obese oli munene oli uncomfortable yakujjako baby Esala olubuto. fats omubiri Anja sala lutoloka. anti woba ejja kujjako fats era obuto olujja kendera accordingly. So their number is plus 44-777-090-1496. That's my plug. Oh, okay. So support the woman. Abasa milenga namwe mu supporting. Yeah. Ngobo nyigawo baga mu nyigengawo. Nedda. Hey, atwala ne mugaba mu njalo. Mugaba wange ye mwagala. Mwagala tene ne msawo ya msema. Musawo bye biki? Bebe wange. Mpozi naku zino limba sawo baganda. Yeah. Hey.